kusooka njagala twala okwebaza Mukama Katonda azasezza otuwaddira okuba omupiira tegubadde mwangu era tuyiseewo okugenda ku fayino era nkubiriza abawagizi bonna era okujja ku fayino nga balina obugumu kuba omupiira tugenda guwangula era ekikopo tukireeta Buddu e Masaka. Amanya Paasebulime kapiteeni w'essaza ly'e Buddu. Njasooka neebaza Ssaabasajja Kabaka eyategeka empaka zino ez'amasaza nti okututumula ebitone byaffe tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala era awangaale. Nja kwebaza abantu bonna abatusobosezza okulaba nga tutuuka ku fayino z'omwaka guno. Jane yaffe ebadde mpanvu okuviira ddala mu ntandikwa ne tusobodde okimenteininga ne tuteeka Buddu w'erina okuba ku ntikko. Okukolera awamu n'amaanyi ge tutaddemu okuviira ddala mu ntandikwa kye kitusobosezza ne Katonda ewamu okubeera naffe ne tusobola okutuuka ku mpaka zino ez'akamalirizo. Kera njagala okwebaza bannabuddu mwenna, abawagizi baffe, abavujjirizi okulaba nga muwagidde omupiira guno okutuuka leero. Olugendo lubadde luwanvu naye njagala okusiima ennyo nti empisa okukolera awamu n'okulaba nga abavujjirizi baffe mubeera naffe obudde bwonna kituyambye nnyo okuwangula. Njagala okukubiriza bannabuddu nti wadde tugenze Namboole tuteekwa okukuuma empisa ku luguudo ate ne ku kisaawe. Nina obukakafu, nina essuubi nti tujja kuwangula omupiira gwe tugendako e Namboole. Mbagaliza obuwanguzi, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Olwaleero omupiira gubadde mupiira mulungi nnyo era njozayoza ttiimu ya Buddu okubeera nti nno esobodde okweyongerayo okuzanya fayino kubanga erabika yeesaanidde kubanga olunaku ttiimu eba n'omukisa ebiseera ebisinga yetwala olunaku. Nange neebaza ttiimu y'e Kyaddondo okubeera nti esobodde okujja n'esamba omupiira guno aye n'esamba bulungi nnyo n'eraga nti wadde evuddemu n'ebadde ttiimu nsajja nnyo. Era twebaza nnyo Pookino n'olukiiko lwe abakoze ekyamaanyi ennyo mu baana abavubuka. Kino ekyemizannyo kikirinamu essuubi lingi. Tulabye tulina n'abaana abavudde mu ttiimu ya Buddu ne bagenda wabweru w'eggwanga era tugenda kwongera amaanyi mu kutumbula ebitone bino. Nkunga bannabuddu mwenna gye muli mu diaspora mu Uganda ne mu Buddu mwenna naddala abeewange ab'ekyotera tutekemu amaanyi ekikopo kati kijja Buddu era ku luno amaanyi gatweyongedde. Nsaba mwenna tujjule Namboole tujje n'ekikopo obuwanguzi bwaffe. Nali siwadde ttiimu eno Buddu so twatagalamu naye bwe namaliriza giri emirimu egyantumwa nenkomawo nentuula nenzikakkana so ne tusobola okukolera awamu ne tutuuka ku kkula lino. Omugaguzi wa Buddu musuubiza nti tutaggwamu maanyi twongere tukole wamu era twerekere nga bbiri nga Mukama ye mubezi waffe kuba manyi tajja tulekerera tusobole okuwangula ekikopo kino.